video yaleta musajja mukulu oli eyakola gimme eke Ronnie Banton niwe tuogerera ali mu USA kakati wansaawo ku video ya sponsoringa video waliwo omuvubuka yalina sente nga bamuyita Manhattan nga yagala good life n'obulamu bwonna wallahi bilwaita nasanga Manhattan ewa musajja mukulu bebekulu nga n'ekyemisana talina Manhattan yalina hameze zalinga mu biseera ebyo shoti hama aya yava ebweru eyo n'akasente nga akalina kati endongo eyo ye blockbuster tune ya Shiba awagikuba ebiseera ebyo gundi wizomanizo yalindoza yalinga wizomanizo yasambamu oyo wizomanizo nga boyfriend wa wizo girlfriend wa wizo Shiba kati waliwo ekyewunyisa era kigundi yalita muganyire mu video ya magnetic video your love is so magnetic ina video biri video ziva kuchi video soka wiza influencing abateka mu Shiba oboji nawe eri mu magnetic we maro kola kingadusa agenze ne Jeff omugenzi radio nawulira mujja mu video yafe ne bamujjamu ne bateka mu omulala bateka mu bajiddamu nga talimu ngatali musajja mukyala mukulu oyo gwe bayita ani Shiba Samalika eyo ndonga agikuba nga ne ku boda kyagirinya nga kubalaga nalinya nenga sayimo bategeeze tewakyali kulangira kulako nakonna onaku lwa kutaanu wali ku Serena Hotel gye kiggwera Shiba ayina bagizi bangi oluvanyuma lw'omutegesi Kavuma ngali ayambiddwako Vision Group bukedde amanyi gonna gonna kizula nti nno Shiba abagizi balina onaku olumu tebajja ku Serena basaze ne baga nti olwokutaanu Serena olw'omukaaga Serena abalasobola kujja lw'omukaaga ku Sunday Freedom City olinyawo border just ebivvulu bisatu biri mu Kampala amaifu bese bagamba nti simanyi wakiso naye wano just Freedom Kampala olinyawo border ya 10 ku Serena mpaka wali naye nga Shiba oli balowulidde olwo twesaana oyinza okugamba nti yali project yasooka ya Jeff kagende wa Jeff ng'akubye ice cream wali eri akubye ne lwaki otubatisa yajja luvannyuma yali ne gundi lwaki otubatisa yali wani Dax Cartel then yalina kalika yayima ne Coco Finger awo nawona nga akyasitwagolinga ne gye bayita Shiba Fashion Night oluyimba olwo kyali kigezo ky'amaanyi because abaya kagende wa Jeff tuni nekyukamu yalinga mu good life obulamu buli obukuswagolinga buli eri ne banga obukyuseeka ne bagamba nti Shiba anaasobola kati nga bonna amawulire okugende wa Jeff gatambulira nnyo mu mbeera nti nno Jeff agenda mukwatamu okitegeera ne bagamba nti ne wanakkiza Jeff mukwatamu biri eri ebitali bya music ajja mu managingira ddala yamanagingirako ddala ate obuuza kumanagingirako byonna byonna naye nga Shiba yeeyubula mpolampola essaawa zino oyogera ku bayimbi abakyala basinga okuba omuziki mu ggwanga muno oyogera ku bayimbi abakyala basinga okuba endongo mu ggwanga muno mu East Africa waliwo ababadde batambuza ekiboozi mbwoba oyave wa Jeff tebitambula tebakulimba omulimu guno ogulaba abalowooza Shiba kati Shiba omanyi dreams zaffe okuva mu ghetto n'ofuna Shiba byalina ebyabaminisita oba tokyalina haso era Shiba waba akyasobola okwasolinga nga abayimbi abawala abatandika bamata mukisa baani abayetaaga kiboko because okuva mu ghetto mu karaoke n'ofuna byoyina olina okuba nga oli contented ye Shiba era abayimbi bangi balina omuyigirako tokuwa musubi gwatandika Shiba embere yalimbi no singa gwe woli watakimanyi oyo Shiba yaliko bosi waffe gola babuza mati embere ekyuke sawa Shiba gola boyo mu karaoke erija toba eri Shiba yaliko bosi waffe babuza mati ni wuyo wano kukundi ti wano awo kutiwa ngateka night nga mwaba wa mirimu ki singaruga ndukavali bawali ya nawe mutobye anenda rokodo bitano tukulide mu kintu kino kati gobuzi bwolina be bantu fresh kid bajja mu emyaka 10 maaso bagambe fresh kid yakaddiye yatandika muto luli nali njogera ne Shiba ne mujukiza ebintu ebyo mwana ngamba kale mwana nga yagala kuteka stika ye kugonda ngamba kale mwana mumuddawo ne mwevuma katonda twakola nga asole tumana ne tulinya boda kyokanga tuli basita nawo lisita kati labe motoka iyo ne ngamba kaira mwana mara kwako n'umuju gundi ono mukazi wankola bine ebyekiyaye asula mu nyumba emunyonya akola kikyangamba nti nange nawo ebyo bigenda kutuuka sigenda kwebera onako ne musanga ewashiru wali studio nga atutte bambi atutte CD era we twakasibange washiru atutte CD anonya mukwata koba n'amales omayi shiru yalitaliiwo kani bamutuuza okumala essaawa 2 namba bamugamba linda omukulu ajja
oshegera simu bubi because yali yetaga shiru amuyambe sawezi natula okumala sawezi kati shiru wajja namusimba siddi shiru namuganja kuyama yagitambuza kati okuvaawo okudde gyagenda nga buzibu alina kulira ka boda ali wabweru oshegera embeera ey'okutobeera Judy ne kati sawezi agezaako okuzala wa hasozo oyo omuwala agezaako okukola bino byonna tuyinza omuvuma nti simanyi kiba biki simanyi kiki naye omuntu yenna agezaako okuzala wa hasozo oyo omuwala oba enemi wa Katonda Judy abantu balinga bana asookera ddala waliwo kawboy bamwita Bob Kinizi Kibirige Kibomidi omulala bamwita Ibra Kadanke Ibra we yamanejjenga nga Hiludamani omusajja gwe bayita Eddie Kenzo omukazi gwe bayita Shiba naye abalala era batoberwa kuba omanyika abo Shiba mwebaza waliwo muwala Shiba gwe yalina mu obsession yamuyigiriza amazina ago manyi Shiba mu kusooka yali dansa kati omwala yamuyigiriza amazina ago gyali era mwagala nnyo mu bantu bonna by the alina abantu babiri waliwo omuwala ono munene gwabeera nayo Mariam n'oli omuwala yamuyigiriza amazina era nakati yamutraininga abo tebamuva ku kiddo bantu be tabeerabiranga eri gye bazirundira eri batandikira Shiba lunaku lwakutaano n'olwomukaaga ne Sande mujje era akole ekyafaite wali yali akikoze by the kino ekintu kyakoze kisoose concert ya naku 3 naye nga tugamye ddala kituufu mukyala kati asobola ate mukyala ow'ekigambo kye mujje mubeererewo ku podium ffe twagusedde kakati olwaliro birthday ya Leviksonmutatetateko nti simanyi alina omukulu omu gwayagala omupiira namubuuza kuby abasajja awo nanyigira yatugamba bw'ati bwe tumulabanga ng'apositinze omusajja obanga atulaze omusajja omanya bamuwadde ssente oba bamuwambye simanyi abasajja oba bamukolaki byogerako yaŋŋamba naye ggwe nkuwulira naye nkulaba buli saa n'otupeekapeeka owo yaani mugamba nenze ngamuwoge gyokoma kwogera leero noyogera erinnya lino ekyalino yaani Julia jamwogera ndekanze man of God ono umani ono man of God ekifaananyi kya man of God apostinga woman of God ne desire nene bano kana kateteeke ndamusangamu by the way kiro ne custom walingirova kenali kugamba akamagundi ako wallahi kati nakagula yeregera pate ya mukulu era onako olwaleero naye mmwe mbabuulire eyakola laavu era nze nsaasira go bamenya omutima omulundi gumu n'ogamba laavu njivudde ate lwaki bakumenya ogiddemu paka lwonaafuna omutuufu laavu enyuma bizaa onako olwaleero mulundi gumu mbunvudde ku laavu ayongedde okutabula abawagizi be kubanga posti zakoze ez'okumukumu leero birthday ya Levikson so tumwagaliza amazaalibwa amalungi Levikson Desire asoose n'ateekayo kano a king was born today kati ako ne tata wa Michelle takamuwaana ako waate sikulimba nze nkubuulira you are loved man of God thank you for allowing me to be used by God thank you for allowing to be used by God kakati ekisookera ddala Desire ne Levikson mutuyambe tuli bantu bakulu kale mutuweeyo kid of God children of God mutuweeyo children of God kwali mutubikooye man of God kati wagalayo children of God wala abantu bade bambuuza nti speaker mama Anita Among ku birthday honorable Magogo ya muwa Range Rover akole challenge nti olunako olwaleero Desire akubyecheyo man of God yamuwadde ki keki yoka lwakutakoze challenge namwayo wakirika benzi akalina ayina basobola okukuulakuulamu kabenzi n'akawa man of God era kyakula level eri Desire gy'omanyi yavaawo kati Desire esaza alinamu ku ssente ogula benzi eyo n'agiwa man of God ate man of God ye ng'atuwadde anti no birthday ya Desire lituuka ne man of God tujja mubanja n'olwali tubanja Desire okuwa man of God Desire kyowadde man of God tuyambe nakyo kipostinga tukirabe ng'ogyeko keeki kuba ye eri nnomo keeki ya bulijjo tebikolekera era osanga omwalo omuyaayi yagireta esinga omunene mu Afirika ebyo tebabikola Levikson tukwagaliza amazaalibwa amalungi and of course Levikson ne woman of God we need child of God mumanyi nti wakayitako ennaku nga 3 nga birthday ya Michelle eyiseewo muwala wa Desire
Dairi. Ai desire ya mupostinga naye akakomyawo. Tesusuta nnyo nga susu. Ekyamaana vuga kisusa. Omwana yakula ina mutabani wa kamilioni ya mususute. Ya posting age? Muyoka bwet. Onako olwaleero maana vuga yakampostinga emirundi 10. Ara kyampostinga. Anange love yakola ebyo na design engeri jazzo obuto. Olw'ebifana ebibyo baba kubanga bali ku gundi concert. Hageyo wagira. Gundi yagambye. Eyavana vugoli je. Sasira yagambye. Bayimbi bakendize ku make up. Lwaki. Lwaki. Babantu bamanye emyaka emituufu. Catherine atuleke naye. Sia nze nange tekanoze mpulira setegeeranga agoba make up abadde. Nzenjagala kusasa tasibambu. Kata ebintu ebimu baba tubizanyirawo. Asevinga. Omecho wose sevinga. Simon ayina ensonga entuufu lwaki Kata tasiba nviiri. Era Simon ino jimpo bokole. Oba sevinze. Lwaki Catherine tasiba nviiri. Oyagala birete kati. Buli muntu amanye ekimunyumira. Naye nga oma happy birthday a man of God wa desire munange ffe wetuli okuvira ddala eri mu video vixini n'ogenda yali video ya luyimba n'oveeri n'ojja munange n'omuyimbira ku kivulu buhaga ne tubulaba ebifaananyi biyitingana paka wano ku birthday tumanya lulibe olwo n'osala n'ogamba nti abantu bano mbalumiza nnyo omutima kamba w'ekituufu tewajali gwayinza okulumya omutima alinga eyavaako Lwasa kati goloza ani ati asobola naye kati omukulu oli wabiraba awulira aliwa yani mwami Juma Saiko aliwa enne captain ogamba gundi afande afande naye yakita afande yabasuubiza ne gundi outing eri ewuwe eri ku gundi ku kozi ngogamba tata Michelle ne ati tata Michelle ate afande agambe tata Michelle ante eriyo ne gundi tata Michelle yamutugamba eyo n'omukulu John Kaddu yawonya accident ya gundi gundi nafosi yagamba atya John Kaddu kaweka omusajja mukulu gwe bayita Viva Organic otekeddwa okubanga obanako omusajja munange festive season eno kaweka kano kyali wange gwe gw'onoomanya gwe kyali wange soka okube ku 0752 bamwita Dr. Richard Senjobe owa Viva Organic ayina ka juice ke yakoze kasanga buli supermarket bakayita ka gift hibiscus juice kanonyeko ojja kutegeera kyetutegeeza Dr. Richard Senjobe asangibwa ku Access Building opposite Hotel Juvalo wali ku ngalabiza abene gendayo omukyalireko Simon otogezezaako kantu kano ka wake up kasimukirawo atogenda kwa gundi kamia wamma obadde kwe kutuswama wano tofaayo it is okay eno Podium munange yamutiramu obuzibu kituufu tulina okuyamba abantu baffe kamya ne mukwano gw'essanja ku Podium wokawo ebisanga mukwano wange nyongera kujjukiza nti tubeerawo okuva Mande paka olunaku olwokuna lwakinedda kakati ensonga za omugenzi Seka Muzaata ez'okutikkira omwana we okumusikisa ne bamwambaza ebifundikwa Kuluthum tagenze Akram aziyingidde mu kwegamba katogokerere n'abasumisa omwana bagamba bya buwangwa eno Kuluthum agamba bye bakoze tebiriyo kwegamba ndijjo simanyi lwaki tebaleka omwami oyo n'awumulaba kakati omwami oyo yeyasikisiza omwana ono yateekako gundi oli wa Kuluthum annual ono Sheikh serunjo joba yateekako oli owa Kuluthum Kuluthum ge yagamba nti haji yaleka agambye oli annual okitegera Kuluthum kino ekito kakati yagamba nti bano kye bakoze mutebiriyo mboli ate ye mutuufu owa Kuluthum ye mutuufu ante yateekako owa Kuluthum kati ate yeewuunya bali kugenda bateekako omusika omulala okitegeera kati yeewuunya era mu nsonga ze zimu ezo yavudde ne ku nsonga za Madrat nekiko oli yasiramuse atana siramuka omu yasiramuse omumpi n'omungi kati omungi yasiramuse omumpi anti okubaawula omumpi kati nze nakwata ekigambo kimu mad rat omanyi gundi emmese ebeera ntonotono kati omumpi emmese nyipi mad rat kati munene ekikko kati ono mad rat kwe kubaawula amangu mukunzo omumpi n'omungi nekuta mad rat wamato nyiga jasi nakikozesa mu mbeera okulaba nti nno okwawula anti kyeŋŋamba ayinza ogamba nate ompisa emmese lwakuba bayomba bavuma balina entongo ane mad rat takinako buzibu mad rat kakati Seeka agamba nti abasiraamuse babadde bangi ojjukira bulungi mukulu Gaddafi omumanyi Dr. Jose Chameleone ye Gaddafi anti Gaddafi Chameleone muveeko Chameleone yasiramukira ku muzikiti
ekibuli okuva ekibuli ne Sekamate okutuuka muganda wange ku kalenda ng'ennyonta emuluma okukira ku kakirabu bbiya olabayo Sekamate ennyonta ennuma Sekamate ennyonta ennuma kyebamuleetera Sekamate yali yasumula cupa ya bbiya ali yali atutani kubona Sekamate kusonyiwa omwezi Sekamate yasooka osiramuka ng'afunye omukyala oli nkuba kyeyo omukyala musiramudde kati Sekamate ajja mu bivvulu ng'ajja wajja gundi ecupa ajja naye wano naye kikuwekeena waba agenda kunywa akola waati asooka n'abaza waliwo bamawulire wali bamawulire n'akyuka n'akanywako wano waati n'azzaawo kakati agenda okulaba bamunyiiza ebifaananyi kandi ebyokwekweeka n'abivaako nandika okunywa omwenge kakati bamusaba ennyonta ennuma n'agimuwa bava muzikiti kibuli Gaddafi atuuka ku kalenda we basimbuka ng'ennyonta emuluma mu kifo ky'okumuwa amazzi. Alhamdulillah, amannya gange Sheikh Abdurrahmani Serunjoji, Deputy District Kazi Kayunga. Okay, twalaba nti gwe atikako omusika wa Muzaata ku saidi ya Kuluthum Muzaata ate twalabye saidi ya Bujirita bataddeko omusika omulala. Ki kyoyinza okwogerako ensonga? Mu Busiraamu abaana bonna babeera basikira ebintu ebibabirekeddwa eby'obugagga. Njagala okusooka okutereeza. Twamuteekako mu nteekako ya Busiraamu. Tetwamuteekako mu nteekako ya Buganda ya nnono za Buganda mu mbeera efaanana bw'etyo. N'olwekyo okumuteekako kwaffe twafuna obujulizi ku b'effamire. Baganda ba Sheikh Muzaata batte. Ne tufuna obujulizi ku mikwano gya Sheikh. Ne tufuna obujulizi ku mukyala we. Ebintu ebyo tubigatta bisatu nefuuka ensonga okubeera nti nno tutambula. Obujulizi bwe nafuna ku nsonga eyo kye nava nteekako omwana oyo nga tumuteekako ng'asigadde mu bigere bya Sheikh Muzaata batte ku saidi ya irimu. Era nakireka kitegereka bulungi nti ffe mu Busiraamu tetutongoza bya Buganda era tetuteekako basika ab'okusumika nga bwe kyabadde ku mwana ono. Tetuteekako basika bakwasa mafumu n'okwogera ebigambo nti ekifundikwa kino tokitanga tokisuulanga. Ebyo si bya mu Busiraamu era ffe tetubikola mu Busiraamu. Naye kino kye baakoze ne bateekako oli tajjaawo ono era tebikwatagana. Kati wonna ali mutuufu. Mu Busiraamu twe twakoze Busiraamu era twakoze kituufu. Mwakola kituufu. Twakola kituufu. Kakati byo byali baakoze ebifu ebitali mu Busiraamu. Wallahi bwe baleetayo ekiraamo nga Sheikh yafa agambye nti omwana wange ono abja zisozi gwendeseewo mumusumikanga bwe muti Seka bijja muddira. Naye Seka babanga teyabirekawo nga baakoze byabwe wallahi bagenda kisinkana mu maaso ga Allah naye mukoze bubi. Nesawa zakati wallahi billahi tallahi nsazeewo nga sikakiddwa ntole shahada. Omuntu okusiramuka kiba kitya olina kubeera mu kifo kibuli wosanga osiramukira naye mu bbala osiramukiramu. Bwe nalabye abantu abo Sheikh Umaru Sheikh Hassan bwe namulabye n'emabega Haji Umaru nakakasizza nti ekikolebwa kituufu si kyakatemba kubanga nakirabye bulabi era okusiramuka tekwetaagisa genda mu muzikiti. Okusiramuka tekwetaaga genda mu kifo kya njawulo ne mu luguudo omuntu asiramukirawo era omuntu buli lwasiramuka tumutoolezaawo shahada nga bwe baakoze. N'olwekyo nkakasa nti oyo yasiramuse. Mpozi kenyongerako abayimbi basereebu osiramu babuggyemu katemba bw'osiramuka siramukira ddala. Abantu lwaki boogera ebigambo ebingi bangi basiramuse nga bazannya katemba. Kamiliyoni yazannya katemba. Essuuna azannya katemba. Bazannya katemba bangi kakati bambi kimalamu abantu amaanyi. Ntolaba Salimu Bossa Sheikh afolowinza omwana ono yasiramuka ayakuba kadongo kamu Sigawa buli ssaawa bamutulaga ng'asoma n'agenda mu umura n'agenda e Makka ali mu muzikiti. Omuntu oba omubumbye bulungi oba omuleze bulungi omwongera amaanyi. Mwana najja n'ennyimba ku YouTube. Sega akyasukka. Why? Obusiraamu bugamba ali mutayina mafaaza. Cheche. Abatya Katonda be bakkiriza. Kati tulowooza nti okukola obukozi bwetu nebwotyo okola ki? Oyinza okuba wagitoola naye nga totya Katonda ng'ebikola byokola si bya bwa Katonda. Naye ekikulu mu byonna ali mutayina mafaaza. Abatya Katonda be bakkiriza. Naye ye Lukumani
Sekirala Bayibuli egamba Bayibuli oba gundi abagundi bagamba give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to who ebya Kaisari bire bya Kaisari nebya Katonda bya Katonda bino ebyobuwangwa bya buwangwa n'ebyeddiini bya ddiini okitegedde katuleme kusika kino kyemwakoze kiri kino kyemwakoze kiri kale era nga okubiriza ogenda wasenga mirembe oyiteyo tuli munaku nkulu akugogole akuwe oyo bwe yawatali wange gundi kamya ndobuza success kichinjo nenga njagala okwebaza asangibwa wali emperero ogenda okubeera nga omusanga akola ku nsonga nyingi nnyo naye naddala yakuguka mu kuba nti omwana abuze bwe bubusolo bwalunda kituufu senga mirembe wa mirembe abo clinic munonyeeko wali enammere osobole okuba nga okwasaganya ensonga ezo naye tujja kuba tukwasaganya njagala kwebaza abantu bonna batulaba maaso tujja kuba tubakoonako eyo genda ali ku page zaffe tuli live tu streaming live teekako gy'oli gy'otulabira byonna tujja kuba tubyogerako waliwo ono yeka muyiseewo bamuyita Rick Kaita Mutebi asaininga omuyimbi omupya naye ali mu America alemeddeyo Rick Kaita ali kata omanyi onakula eggulu empiira gigi agenda mu maaso twasigaza amaka abiri kamu Abafrika Morocco ate principal kasita yayambadde omujozi naye nga Rick Kaita tukwagala nnyo nali sibagira Morocco nga ngamba abazungu bawalabu naye kasita namanyi omujozi nakyukiddewo mare kumule kuyafa bya Rick Kaita ono mwana w'emitiyana naye nga ali yomu kubali kata bannayuganda abanoonyeza ssente kata Rick Kaita agambe kwali yasambye kati omulamu kati netukomewo tovaawo kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesejja sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo basanwa tours and travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono esenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesejja sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo basanwa tours and travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono esenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Podium kocha Juja abantu bagambe nti tuba mu masanyu ne tubeere emabega eno. Njagala kubuuza ku Spice Diana ali ku TV atulaba. Spice Diana otubuzeeko nnyo olinaako okunywa kakokoolanga n'ebyokunywa ebyo ebitajja bayimbi uwe ebyo by'agamatago ge bajja mu fridge. Spice tukubuzaako and of course anytime from now Spice tugenda kola press conference yenga aba Vision Group fe tuli emabega. Source management fe tuli emabega wasa ajala namukwaya ayina kayimba ne kididi bakaita firingizo yanganze mune inabo anti yageze na posting kati wa postinga
nente ngamba spice bamukoze iki nakaddo mukubira era spice bamukoze nakaddo mukubira omanyaka ayingira kanda akomaja gara kuyingire ngaka bandi bubi bakoze iki ngamba spice bamukoze iki spice ogendo postinga ka video samala nakala bakugwayo nenkajjako nesooka zira wansi nenkubira loja neka kati mwana bana bagaza chichi bagaza loja mtoto okumbulira yasekanga yagai damuweregeza video yasekanga busesi ngendo kala banawulira obusungu gwendo katono jodi bateka mwaba jasanwa tours and travel era miti yagambe Christmas ya fegenda kujja mulonge masklaro yangabya ke mwafuna mwalimu byenda ngenda kulibula wa gulo bado tugambye tugenda sala keke kinchafite jodi nine chivulu muzuchi mpuba era abana baleke jodi soko lindeko nine chivulu ne bya keke made byera bide nine chivulu muzu ku boxing de ne ku Christmas kenzo ku boxing de rema nenga bade kugamba nti mwalimu ne musajja wange ani maskalalo mulongo ne musajja wange miti bagambye keke egenda ebirabo byaffe bijja okuva mu Sanwa Tours and Travel gye bagenda okubanga abisindika abali awo Cape Town Park side zeyo Uganda nge South Africa ebipapula byakugwake South Africa oyagala bi go back home mwalimu abikufunira oyagala kufuna visa kyali wangenda South Africa mwalimu abikola olina kago goyagala okusindika okuva Uganda mpaka South Africa Sanwa Tours and Travel babikola oyagala kubisindika kuveri mpaka wano Sanwa Tours and Travel genda okubire mwana mwala windi ku Adonai Plaza wali ku Entebbe Road ku 0700 35 kinana mugambo waye ye mwabasanwa Tours and Travel njagala kino na kino osobola okutumya ekintu okuva South Africa as small as a phone nekikutuuka ko wano Sanwa Tours and Travel abesigika gwale South Africa wobakwasa ekintu kyo makijja tuuka Uganda gwali Uganda ekigenda South Africa mensi zonna gye kiraga kijja tuuka Sanwa Tours and Travel. Okay. Kakati Lwasa badatu buzeeko kumba ina kyatufumbira. Muna masaka. Na Justin gwe nali njagala omuwa. Na Justin mukyala wa Mugerwa wafe ekiguli gwe nali njagala omuwa. Endongo eno egende gwa amaanyi kati asaze okusayininga abaana abato abakwate ku sente ze zifa bwerere bakazi bazirira bwerere kaziteke mu talent z'abaana. Asitadde mu kimusajja. Asitadde mu Tiana Banks. Tiana Banks omugundi muyimbi wa Flexi laga paipa ati bangandi Flexi olwo yakubiranga Flexi bamukutte mu liiso bamujeko omuyimbi kumbe bamwongedde kate Lwasa amsigning Lwasa alese sente atege mu Tiana Banks Tiana Banks ali best wa ali side ze Israeli eyo Tiana Banks kadagala managing Israeli oba Uganda ne palaso katambulira ddala bulungi Tiana Banks abadde tatambula bubi naye abafunye amaanyi ga Lwasa tumusabire geyongereko ddala kuba paipa abaddewo ng'omulaba ku ground wona endongo weeri Flexi ngano natweyambulira aliwa naye ng'ebyokuyimba byagana aliwa omumanya tweyambulira omuyimbi yakola ki agenda kunyimbirako ate kati nje kingana kwogera amazima Tiana Banks mukulu Lwasa ono mutekere muddala sente managing biri serious musically bitambulira ddala obinaagaana tomanya nenga Tiana Banks Lwasa yaleko mugundi yamanagingako gundi desire yamanagingako desire cross country eri eriko Lwasa yaddawa mulaba ennaku zino alina ipsamu gyatambula muno wa special we gyatambuliramu jeri onako olwayo Lwasa tumufuje ng'atubulya ddiru gye bakoze wabula atugambye musical ebinaagaana wakiri ajja kudda side eri ajja kumanaginga ebirala nenga as per now aza kumanaginga muyimbi musical akatabo yawandiika ajja kalonkinga solo but n'ateekako akakakulizo kano nti singa tebitambula bulungi musical neri kigana bimanagingirayo but at this time aza kumanaginga muyimbi musical Flexi laga paipa munkubireko mumbulire ddiru eriwo basinkana Dubai Amadi aina mulala basinkana Dubai era bazze boogerezeganya okulaba nti Lwasa amuyamba Tiana Banks agamba nti atudde Kampala yonna Lwasa ebigambo by'esonyiyo manye kyamutuukako ng'ali kunyonye Dubai ekifaananyi kye yeekubye kiri eri nti ageze Tiana Banks atudde Kampala eno ng'omuntu essaazi nayinza omumutambuza omuteeka mu ssente ye Lwasa era Lwasa amaliridde agambye endongo agitegeera aginamu siteeke kati kaba promotingira Tiana Banks ensi ekitegeera zo banjulira omuyimbi wange Tiana Banks
era nga ayina ennyimba kati we twogerera 8 nga mwetegefu okuyimbira wano newakubadde kati mu kaseera kano tali wano naye budde bwonna ajja kujja. Lwaki era mukyalo ogenda bomumanaginga musically oba waliwo ekisuka ku music? Lwaki obuuzizza ekintu ekyo mukulu? Kugamba ngenda kumanaginga musically ndowooza bwenkimanyi gwe badde olina kyolabye. Tukumanyi munne ku nsonga z'abakyala mu bonna lwaki oyo kubanga wano waliwo abakyala era butuufu abayitaga okuba nga bakwatibwako. Kakati mukulekera omumanaginge sibuleete museka omwami ono ensonga yenkulu nnyo, ensonga yonkulu nnyo naye mukulekere. Lwaki oyo yuyu gwe nnonzi obadde oyagala mpeteka miliyoni. Kakati kambabuuzi bwolwawo ensonga endala ne managing bisingakaawo musalwa ebisibe ngenda okumanaginga ngenda kumanaginga Bayimbi kubanga desire omwayagala era yajja mulayini nga ate yajja mulayini eyo njagala nkuddemu byonna ngenda byogerako obireese byonna kambyogereko kati menya omu ku omu. Desire yajjagaze kuyimba mu kifo kyange kyabbeeyi neneegomba omuwala omulungi netutandikirawo enkolagana era nali siina paati yonna mu byabayimbi mu byakuyimba kwe. Kati ate Diana Nabatanzi yali ku TV nankolera programu netwegattirawo netumanyagana yogerayo mulala. Diana yajja akubuuza weyagala lwa Nabatanzi weyagala desire naye nalugenderamu. Era yanquestioning ebibuuzo bingi naye nagenda okulaba nga buli lunaku gye lweyongera agenda akyuka netuwa nenkolagana esingakaawo naye ate ono si bwe kiri agenda kujja wano eri si gyabeera mu kaseera kano gyali naye agenda kujja wano era bakube music mumulabe. Sente zo nina mpitirivu baaba ekyo kyo totawala kubuuza sente nina mpitirivu era nja mumanaginga kubanga ebizibu bya wano mbimanyi kyekyetaagisa kuga nina obumanyirivu kuba mbiruddemu mbalaba. Ozize mu time nga bannamasaka abayimbi balemye okumanaginga Abitex bakamuddukako nga basatu olowooza otya nti onaasobola omumanaginga? Nja kusobola ono empisa ze nazeetegereza nemukeeka bulungi nemusoma nti nja kumusobola. Wazirabye otya ng'ali Isirayiri? Kyoga tetusisinkanangako twasinkana baaba twasinkana e Dubai netwogera bingi nnyo. Bannayo omuyimbi ono asayiningiddwa emyaka 10 nga Lwasa events egenda mumanaginga era mbasaba mumwanirize tuli beetegefu okolaganira wamu nammwe. Kale kakati omukulu Lwasa mugambe omuyimbi oyo singa alituuka mu ggwanga bw'ati amusookezanga wali emakinde n'alya kapiraawo akaseka Sadima Seka Sadima ya restaurant awo angambye ekiri ku omuyimbi oyo ajja kubirawo hit kali restaurant baba screen gagadde eri wali ku tahera Screen gagadde bali ku Podium asazo batulaba aje tumundabire mugambe bali kufumba kapiraawo we bali kufumba kapiraawo awaka ngenda kuyitayo kondudo okujja mu Podium omanyi kali akenyanja akemasaka tukubuzaako Seka Sadima yayi bonna batulabirawo bonna meya mulyanyama baŋŋambawo nyini wali akamere nono katumuyisizewo ddala wanagambye ye mama nze Anet mama Angel Masanafu lero birthday ye mama Angel happy birthday angambye timu David Lutalo timu Sebanga senga Sebanga mulinya nyonyi timu Bukedde TV angambye timu David Lutalo timu Sebanga timu Bukedde TV so
abatumiddeko nnyo ate nga olunaku lwe lwa birthday olunaku olwali buuze waliwo ne baganda baffe abali ku gundi ku Panzi Park side zaawo ensangi tubabuuza kumugamba muti omusajja yakoze akafo kanene naliwo kokkaawo ndooza ngenda kubeerayo nga 3 December tugenda kuba tugulawo officially tubabuuzako mwenna tubale kubanga muli awo judi booking zatandise kuba okuva ndooza nga 3 mpaka nga 31 I am overbooked ne Pastor Kyeyune Frank ekawala naye agambye kwali nnyo Pastor Kyeyune Frank yalikola akayimba ka Bukedde TV kati tukole akenjawulo nga ka Podium tukole aka Podium na kuliteeta abola badamani Oscar we yagamba nti abatamanyi sayimo baawa omunene wo mu kibuga waawa Kayimbi kati naye kakola aka Podium Pastor Kyeyune kwa tukole aka Bukedde kasufu nnyo esawa ena Joseph wajala ayingirawo ku Rocktown si ejanga munana $1 million party. $1 million party. Neno kujja kwa kucha ajja kiro. $1 million party. Gabiri wano ku club governor. Winino gye yagenda okukibeeramu ng'akifa bakula. Kwegamba December atandise okunyuma. Ali pakitika kati Martha Mokisa y'omu ku bayimbi omwaka guno gutakoze bubi. Akolidde ddala bulungi. Neteze wololo biki byonna eyo. Naye kaakati amaaso bonna abantu bagamutunuuliza. Omwaka ogujja. Azaako ki? Asumuludde agambye nti olwedde sumuludde naye bayetaga mu kugulire egulire kozi ali wansi management eyo ndyerabidde olaba Martha Mukisa namusako ne wa mukwano gwa feri kibirango mujjukira yaliko kibirango waliwo studio yakabye ne Martin bannaye nga bagezaako muya ewampe wao nga bagezaako kulaba nti bamukwatakwatako tola nti mpitaito njoka pa waitaita yodde mu studio abe mukwano gwange kati weyaŋŋamba tebafunye omuyimbi ono muyambako ne mandi Martha Mukisa naye afunye omukisa because ofuna abantu ng'abo bategeera industry okuyambako kyo kitegeeza nti kitone kyo wena kiwanikira ddala ate ebiseera yali afunyemu obuzibu ne gundi ne ediyawe nga waliwo emboozibozi eyo nti tebitambula bulungi omaye ediyawe ate ye abyanguya abo bayafunye edda omuyimbi agattawo kifo kyo enaku zina era gwatambula naye mu kifo ky'okuyimba ateekayo buteesi bina neteze kuzikulima neteze ebigambo byona mu kifo ky'okuyimba ayimba ateekayo bino wa ediyawe wabaye mu kikaddi namulaba newa tica nengamba ate ono yani gwe yaleese anyway Martha Mukisa bisima byereere y'omu ku bawala boolaba nti ng'endongo agimanyi because oba owulidde egundi nali ndowooza engeri gye yajjira mu biiti zaffe ziri ez'abanagundi ez'aba Jamaica nti ajja kukwatagana agendere ddala but enyimba ezizzeeko okuva ku ezo zonna kuva ku bize kuva ku luno ng'ali ne Kenzo Sango kati alina oluyimba n'eggundi ne baza it is a nice song bangambe yakoze EP omanyi omuyimbi okulaga nti agezze ye EP okutandika okulowoleza mweyo embeera si yakutaata singo nga bwolaba nti Big Eye ku EP ye yasoose kutaako as bani material amanya nze Martha Mukisa sisaaga era mbaaniriza olunaku olwaleero nga tufulumya EP yaffe sisaaga EP eno eriko ennyimba 7 abantu abasinga because Martha Mukisa bamulaba mbeera nga nsekaseka nyaniriza bulungi abantu nsaagiriza balowooza nsaaga ne bituuka mu music naye bwe kituuka ku music sisaaga ogwo mulimu gwange ngwagala n'ekintu nzize nga nkuze nkyagala background yakyo kizze kinfuula omuntu gwendi so nga bagamba muna ebiri ebirala tusaagirize naye ku music sisaaga it is healthy competition kuba katwagala nkulankulana tuli mu kulaga eggwanga yaffe bannaye mujje mutweyungeko mujje mututeekemu ssente ffe tuli serious era kati ze Martha wendi wano obuzito obwendimu weefuna kati ate abantu bapartners abatweyungako nga Black Magic bannaye ate nga kijja kusuuka busuzi twamezebwa okusoma kubaddewo naye nkuyiseemu nakwesiga Mukama kwesiga Mukama nakubirivingira mu vision gye tulina ne kampani yange na kubeera nti no sisirika I speak out embeera nina okusomoozebwayo oba kino kintu nzija nenkyogerako ne bannaayo nga tupulaninze tutya so seerekerera ng'omuntu kino nze buli kimu kimala nze kano ebizibu ebyo byaggwawo era nga tulina enkolagana nnungi nnyo ne mwami Ediyawe era I perform the song I love the song we are very good
ate twalina buzibu ki we are very good era namusanyukiddeko on his Grammy era nsaba mukama we bring it home yes tuyongera okucelebratinga kiyinza okugamba kyakabi nnyo kiwulikika bulungi nnyo kubanga nakoze ne Mata Mukisa nga ndi ku EP eyasisaaga kyakabi nnyo mukisa gw'amaanyi nnyo era guntuusizza wala nawandika akayimba nenkamuweereza nakawulirizaamu nagamba akayimba kati kalungi nnyo nagamba tukakole ne tukakola era ebyavaayo byebyo kaali kalungi era akagalanga yogo Mata Mukisa mwaka guweddeko katumulina omwaka ogujja tulabe kyanaaba yomu bayimbi abakyala bakubye omwaka guno anyway bino byonna tebisobola kubeerawo nga mukwano gwaffe Senga Malusi Kawomera yosobodde kuba nga atteekamu akasente Senga Malusi Kawomera alina akatigo sansolima mwanyinaze muganda wange festive season yakoze package erimu obuntu 6 obwetaaga ka aposecurity alimu zi syrups alimu muganda wange zi capsules alimu ziki gwe mwanyinaze obuwala wetaaga syrup eri ka package eri ya Senga Malusi Kawomera ku mitwalo 10 13 ayina ekyoge ekyomukisa Senga Malusi asangibwa ku Anet Plaza level eyokubiri opposite pakati paka enkadde gwe gendo munoonyeko mbuzi nti Senga Malusi bangambye ebintu bino muganda wange obiyina ku Podium ajja kubikwasaganya byonna okitegedde bulungi kibanga tujje baluga nti budde bugenze wali omukwano gwange ali Mende ali Mabombwe bamuyita Silivia ngabe kibanga ndowooza Miss Uganda bali material Silivia wanga Miss Uganda tujja mukola obudde butumazaako kibanga wa Miss Uganda tumukoleyo tujja mukola ekyakadde kubanga jjukira guno omwaka tasobodde kubeerawo olw'ensonga ate zino empaka z'obugundize z'abagundu ate zo tozigatta mu Miss Uganda Brenda nanyonyola ko olali abadde annyonnyola lwaki Miss Uganda tabadde omwaka guno but next year akoma mu style akutuse mu kikadde namulabanga odakorecha ko tutandikira ku Miss Uganda bakole ku Christmas ne boxing day tugenda kwera ku entebe togenda kuyira mwenge kuwemula n'abaana bo baleete muzwe entebe olabe ku bisolo nga onywere music boxing day kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amaka ago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa